الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Your Eminence, Deputy Mufti, Sheikh Abdallah Semmambo, Eminence Second Deputy Mufti, Sheikh Muhammad Ali Waiswa, Honorable Secretary General, Haji Ramadhan Mugaru, bamemba ba Majlis Ulama, bamemba ba General Assembly abali wano, Director wa World Islamic Society, ne ba Sheikh abakulu ba Imam, Sheikh Gugwa ne grupu ba Secretaries aba Supreme Council, ne media mwenna bannamawulire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Okusooka ntwala omukisa guno okuyozaayoza abasiraamu mwenna aba Uganda n'ensi yonna okutwalira awamu okutuuka ku lunaku luno olwa Eid al-Adha. Twebaza Allah ffe baasobozesezza ne tutuuka ku lunaku luno. Tusaba Allah akkirize okusiiba kwaffe kwe twabaddemu ne Eid yaffe era ebirungi byamu tubifune. Tuyozaayoza bannaffe abasobodde okubeera e Makka ne bakola hijja omwaka guno, naddala abali mu Saudi Arabia abakkirizibwa naye ng'ensi yonna tekkirizibwa kugenda kukola hijja. Kya nnaku nnyo okubeera nti tetwakiikiriddwa bantu kuva bweru w'eggwanga lya Saudi Arabia. Tusaba Allah ateekewo embeera omulundi ogujja wadde batono batya naye ensi ekiikirirwe okuva ebweru w'eggwanga erya Saudi Arabia. Tusaasira n'ennaku nnyingi abo bonna abaafudde ekirwadde kya korona oba COVID-19 n'ebirwadde ebirala byonna abatasobodde kusaala naffe. Tusaba Allah abalamuze kisa. N'abalwadde abali ku ndiri bwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasaasire babeere nga bawona. Twebaza enkola ya gavumenti okuluŋŋamya abantu ng'ekulemberwa Pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni okulabika nti abantu tebakwatibwa kirwadde kino ekya korona oba COVID-19 nga beekuuma n'ebimanyiddwa nga standard operating procedures. Bannayuganda twesibe ku kintu ekyo lwe tujja okufuna emirembe. Okukaaba tekujja kutuyamba, okunenya tekujja kutuyamba, wabula ffe bennyini obulamu bwaffe ffe tulina okweyamba. Ekirwadde kino kibeere nga kigenda. Twebaza gavumenti okuteekawo enkola ey'okuyamba ku bantu ne babowereza ku busente naddala abajja mu ngalo ne bateeka mu kamwa be bayita hand to mouth. Naye twagala okuwa amagezi ekintu eky'okugaba ssente tekibadde na mulamwa mulungi era tekikoze ekyo kyali kisuubirwa. Bantu batono nnyo b'obuuza n'agamba nti yafunye ku ssente, kubanze wenjogerera wano sinaba kuwulira agamba nti nazifunye. Nakoma ku kuwuliriza ali ku TV ku mitimbagano nga bakubya amasimu oli n'agamba nti nzifunye, naye batono nnyo.
ensonga eyo nkulu nti ekintu kasa kitandika okuyingira mu ssente, abazaagala ssente ewooma nnyo. Tukubiriza gavumenti ekyuseemu ekole ekyo kye yakola ku mulundi guli ogwa lockdown eyasooka. Abantu babatwalira emmere ku mulyango. Nina obukakafu nti emitwalo 10 nga kati enkota y'ettooke eri ku mutwalo gumu. Tule amagye eri ku siringisi 7. Tisinga gavumenti yasalawo okugula emmere, abasirikale baffe ab'amagye tebalina mirimu, batwalire abantu emmere bagiteeke ku mulyango. Tewali ajja kwegaana ntafunye emmere. Era tewali muntu ajja okugamba nti ku ssimu yange tekunaa kugendako ssente, kulwokubanga ssente tezirabika ku ssimu, naye emmere bw'ebeera ku mulyango buli muntu agijulira. N'olwekyo tusaba gavumenti ekyuseemu, kulwokubanga ssente zirabika ziyinza okubulira wakati awo mu netiwaaka. Omanyi netiwaaka ebiseera ebimu ebuuza omuliro. Ssente ziyinza okuba nga zibulira awo ne zitatuuka. Omukyala bw'afuna ssente ajja kujeegaana, omwami aleete ezize. Omwami bw'anaafuna ssente ajja kuzikozesa bibye. Twetaaga abantu bafune ekyokulya. Tusaba gavumenti egezeeko okubeera nti abantu bayambibwa naddala mu byobulamu mu bujjanjabi. Amalwaliro gafune ebikozesebwa. Okusinziira ku lipootisi eziva mu malwaliro agawerako, ebikozesebwa ebyetaagisa tebiriiyo. Obulamu tubutwale nga kintu kikulu, era tusaba pulezidenti w'eggwanga lino ekyo akiwe omugabo munene nnyo, kulabika nti n'abasawo baffe babawa embeera ennungi. Twebaza ebitongole n'abantu kinnoomu ababadde bayamba bannaffe abali mu buzibu. Bitongole ebigabye ku mmere n'abantu kinnoomu. Tusaba gavumenti ereme kugaana buganye bantu nti temugaba mmere, wabula ebalagirira enkola gye basobola okuyambamu abantu. Baleme kugamba bugambi nti kyokugaba emmere si kirungi, era temuddayo kugaba, wabula bagambe mugabe bwe muti, katubatumire omubaka tulabike nti SOPs zigobererwa, naye abantu bafune emmere. Omutima ogwo omulungi tetugumalaamu abantu abagulina. Twebaza n'ebitongole ebirala ebyebweru ebigabye ku mmere n'abamu abeeteeseteese okusala ebisolo nga basalira bannayuganda ennyama bagirye, nga World Muslim League yagabyeko ku mmere, kitongole ekya Saudi Arabia ne bannaffe kuva mu ggwanga lya Turkey nabo bagenda okusala ebisolo bingi nnyo. Kuba kye naakawulirako bagenda okuweza kumpi ente eziwerera ddala kumpi 15 nga basala ku ennyama eyo bannayuganda babeere nga bagirya. Tubeebaza nnyo. Twebaze abaseeka baffe ababuulidde abantu ku bikwatagana ennaku zino 10 n'okusomesa eddiini y'Obusiraamu. Ne twebaza n'emikutu egy'empuliziganya okubawa airtime ne babeera nga basomesa abantu abo. Tubeebaziza mwenna. Nziramu nate okwebaza emikutu gyonna egy'empuliziganya egiri wano mu ngeri zammwe ez'enjawulo. Sekutale General azoogeddeko. Tusaba Mukama Katonda abeere nga abasulamu birungi era abakingirize ekirwadde kino ekya COVID-19. Njagala amaliriza ebigambo byange nga nziramu nate okusaba nti tweyongere nnyo okugoberera endagiriro y'okwekuumamu obulwadde buno. Embeera ejja kudda mu nteeko, naye bwe tuteekuuma engeri eyo y'obulwadde buno, embeera tejja kudda mu nteeko. Dear brothers and sisters in Islam and all viewers and listeners,
Eid Mubarak. I congratulate all of you for having reached this day of Eid al-Adha. Congratulate the Muslims of Uganda and the Ugandans under the wise leadership of His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Condolences to the families and the relatives of those who passed away as a result of COVID-19 and other causes of death. May Allah rest their souls in eternal peace. And for those who are still bedridden, we pray for their quick recovery. Brothers and sisters, let's maintain the SOPs. Now we know how COVID-19 infects a person and how to keep away from the infection of COVID-19. So it is upon ourselves to chase away COVID-19. Let's not place blames on individuals, but let's control ourselves. We shall overcome this situation. On the side of the government, we thank His Excellency the President for the guidance and the Minister of the Education for putting in place enabling environment for vaccination, for testing. Please, Ugandans, whoever gets a chance to be vaccinated, do so. It is for your own good, for your own health, not for anybody else. Discard all the misconceptions and the misinformation about the vaccinations. We thank the government for putting in place measures to assist the vulnerables by giving them cash this time, which cash has not impacted our people on the ground, the needy. It is our desire that this is reversed. Let's take food to the vulnerables, door to door, as the army did in the last lockdown. The impact was there. People got food and nobody denied that they received the assistance. But using cash, there are only, if not at all, a few who have admitted that they have received cash. So this one, we request the government to revisit or to review the way it is helping the needy. Let the government also allow people who are interested in helping the needy, feeding the vulnerable, do so. Guide them, but do not discourage them. We thank all organizations that have supported the needy by providing food, both locally and from international NGOs like the World Muslim League. And the organizations from Turkey, which are preparing to slaughter animals for the people, for the Ugandans to enjoy meat during this Eid al-Adha session. May Allah reward you abundantly. I thank the media for the good work you are doing, for covering our functions, and also allowing our preachers to preach religion, because this is Uganda where there is freedom of worship, freedom of expression. So let's encourage you to continue supporting those programs. May Allah reward you abundantly. Finally, it is my prayer that next year, Hajj season, we request that the government of Saudi Arabia allows people from outside the country, with conditions set as it has done to the residents within Saudi Arabia, to enable people coming from
outside Saudi Arabia to perform Hajj, however little the number could be. I wish you all happy Eid celebrations. Eid Mubarak. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.